mboli mukazi mubi nnyo mbadde nkulabeko nti ndi mulungi obadde ogenda kunkwana gwa tunula ng'omulambo gwa namagoye halinga amalala amakadde nkwagaza ki wetunulye bw'otambula bwe n'otambulira ku ttaka mbadde ngenda kwendako mu famire yo simanyi tugenda gizira mbadde ngabeko gwosobola wasa mu famire yange gwe masikini omugaga mu kika kyamwe y'emirembe akalima mbadde nakamuli mirembe yakazimbye naye mwagala mu kumukomya mbadde nze osobola okufumbira wange nze nzaala buli nzaala mbaza ate nzaala famire tolowooza nti mala gazaala musajja mukwano kyovola buli mwana gwe nzaala muzaala mutegekedde sirina mwana atalina property oba atalina nteekateeka kuno kunsitaliiko mba ndeta bwaki sirina wabudde kyovola banzaalira bugolobi nzaalira miliyoni 36 asatu mwezi ozirina nze nkola siza bugolobi paragon ozirina mbuze nzikere nzale mu family kati nsobola kuzaala mu gwatunulanga ekimbuti gwatunulanga amalalo gembwa era nsasira bakuzaala mubakola era nagenza okukebera ku baana bonna balina emintu minene nnyo iwe giti oyinza bafuna accident ekika kyammwe noonya omukulu wa kika kapere abatuuze nze siri wa kika kyammwe kyova ne mama yampisa mu meeting naganye okujja meeting y'ekika siri wa kika kyammwe I support mirembe bwati omu musira kyembagaza mwe bikune mme baana agaye munonye mikwano nga noonya mmwe noonya gwe makanika nze nvuga benzi ogenda zikanika benzi zange state out zikanika nzikanikira ntebe ogenda zikyusa oyira ogenda zikola ki nvuga convertible open roof ogenda gikanika omanyi ki emmotoka ekusinga obwanvu ogikanike gwe olina kufa sirina lawumu nze sirina mmotoka bitizi zino zi pro boxes zewenkana nazo zolina okukanika nkwagaza kigwa ensayi nennaku kyonna kitunulanga akataba k'enkali fesi ya kigongo balalinga box bode zino zisomba ennyanya omutwe munene zino enkola enkadde gulinga mugati gwa kidda walime yagongo balaba yafuna bulemu ku bwongo oba bamuzaale mu bitoke bane bisoose emito ne bakituulako toyawula nsingo mimwana mutwe nkwagaza ki mukwano mbadde ngenda kwagaza kigwe mbu makanika okanika ki ngani mukodde mugoweleza era kyusa mpira gye mmotoka teyajjawo wa mirembe agudde mu mbi za fulufiga ate ye bw'aba yatandise okuvuma mwatu avuma n'akulangira ebiwanvu n'ebimpi naye nga byonna bigenda mu maaso ate eno naye olukoledde liri pazo nga yeewerera Umaru Kiseka ne Hafu London era kyaddaaki ne Umaru Kiseka avuddeyo tegegasiza okunjagaza abantu embuzi ku nkondo Umaru Kiseka ku nsi mu kabuli ne mu ggulu Umaru Kiseka ojja kuva South Africa ngandawo yekkutuse okwebaka ku manga azaala nakumala Hafu London ojja kuva South Africa ng'amabina gali wabweru ku nsi mu kabuli ne mu ggulu nakukwata n'enkuunika nagende Tanzania n'enkuloga bwe kankubulira ebigambo bino tewaliwo omuntu asobola kukuba muntu n'amusuula mpozi ng'omuntu oyo akoze ebikolwa ebimusuuza abantu nga bakubye Kyagulanyi basasuddwa abo bonna n'ako kalayivu ke mwabadde obo bonna babeeraawo kukakkanya musajja oyo naye nga yeeyongera waggulu weebuuze lwaki kubanga ebikolwa bye toyina kusobola kusinziira kumusuula kati gwe David Lutalo ebigambo bye wayogera bye bikuyigga weezuukusiriza ekimenke osegedde weezuukusiriza ekimenke music career yo yali etambulira ku sympathy ng'abakyala bagamba bambi Lutalo nga bakulaba ng'omuntu mulamu kasita wakola comment ey'ekisiru ng'abantu battibwa abantu batulugunyizibwa abantu basibibwa tebalina musango kasita wakola eyo statement ey'ekisiru sympathy neekuvaako kati sympathy we yakuvaako n'oyingira kye bayita amazina g'enkima kati ogenda kuwulira kye bayita emikira ogenda kuwulira emikira
Nkubuulira mugenda kulaja na bwe mutyo mulaja ne bwe mutyo mutandika okwekwasa abantu abalala musimanyi King Saha yabatuma King Saha yatutuma ne ku mayinja King Saha yatutuma ne ku misachi King Saha yatutuma ne ku Gravity ne ku Kenzo ne ku Bebe Kulu bikolwa byabwe era abo betutannakwatako tebalina kye baatukoze ne betwagala tubaagala lwebyo bikolwa byabwe ne betukyawa tubakyawa lwa bikolwa byabwe mwasaidinga n'abatemu mwajja ne mutandika okukola comment ku bantu nga babonaabona abantu battibwa musajja mwe temuyina nansonyi temuyina nakuddawo kwefuula balwana mbwategwe mwe bakisekka ogenda kuddira simanyi ogenda kudda oyina empale leka nkubuulireko we wajja ssente nze ne wenzirabawo sisobola genda nenzijjawo oyo yenze bwe sente ze weewana zoyina zolabanga owakabye ennyo bye wakola okuzifuna nze ate soba bikola gwe liri pazo gwolooza olaba baziwaggwe bibuno kati olwokisekka okitegera olaba baziwaggwe muli mu kwekwasa bantu kubanga mulaba be bafuna mulaba be bakola ki be baagalwa mwe mwakyayibwa lwa bikolwa byammwe nkubuulira ekyo libeere essomo eri abalala n'abalala bakitegeere tobalaatiranga mu bantu abantu abo be batambuzanga obuyimba bo nga bagamba bambi kasajja katu wayimba bulungi lutalo kituufu wayimba bulungi era oyina ennyimba ennungi naye ekyagaza omuyimbi kisukka ku kuyimba tekikoma ku kuyimba ako temwakategeera mugende wa Museveni asasule kaliya zammwe ezaafa azibasasulire naye ebyo bye mulimu mugenda kuwogganiraawo emyaka 7 nze nkubuulira muli kubaani muli kuba King Saha kati King Saha oyina music kyatambula amusinga so kumbuulire omusajja yasalawo n'aganze kambeere mwana kambeere lofiti mwe ne musalawo mubeere bu Babiloni Buyuda ne mutandika olaba abantu nga batalina makulu kubanga mwe mwagala kufuna kati abantu babajjako ekyabwe musigaze ekyammwe ekyo kye muyina kye ekyammwe nkubuulira kye mugwana yes ebyo by'ojjowooza simanyi afulandani ojja kukomawo ng'oli bwoti afulandani sente gyewazijja golooza bayinza muwameka naye yasalawo n'agawoyo gasiya simubeeramu nga newe ziba zijjudde waawo agamba wakiri mbeera bwenti ekyo kye bayita omuntu naye mmwe mwasalawo ne mutunda emyoyo gyammwe ne mugenda ne mweyiira omusaayi gwa bannayuganda abafa ezo ze results kati mugumire emikira mugenda wulira kye bayita emikira mwe mwayingira mu nki nga byonna bigenda mu maaso waliwo amawulire agayitingana mbu pulezidenti w'ekibiina kya NUP watali omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu waliwo olutalo olubaluseewo ate wakati wa mbu Dr. Rina Zedriga wamu ne Lop Honorable Joel Ssenyonyi mbu Dr. Rina Zedriga agamba nti Lop talina kyakoze so mbu ku mulundi guno baagala bateekeyo omulala mbadde mmanyi nti bibeera bisanja bibiri nga unless nga alina kyakoze nga etwalaba oli eyaliko Mathias Mpuuga ne balyoka bamuggyako lwakuba nti waliwo ebyali bitambula naye bibadde nga azifu bisanja bibiri awo nze naawe woona agatuwa waliwo olutalo olubaluseewo mu NUP kwani alina okubeera leader of opposition amawulire okuva mu ssonda enneekusifu gategeezezza nti wabaddewo olutalo olw'amaanyi kwani agenda okuddamu okubeera leader of opposition era ng'ekitulutulu ky'abakulembeze ba NUP abamu bagamba nti Joel Ssenyonyi asigale nga ye leader of opposition wabula abamu nga bagamba nti Joel Ssenyonyi takoze kimala kuddamu kutwala bukulembeze obwo amawulire gategeezezza nti bano nga bakulembeddwa omukyala Rina Zedriga bo tebakkiriziganya na Joel Ssenyonyi kuddamu kuba leader of opposition era amawulire gategeezezza nti omukyala ono yatulidde Joel Ssenyonyi mukaati ne bamugamba nti bwe bwanga baagala okugatta oludda oluvuganya gavumenti bakwate Joel Ssenyonyi bamuggyeko obukulu obwo babuwe Baptist Nambeshe era kino kyaleeseewo akaseera akazibu
ne Joel Ssenyonyi n'atuuka okuva mu meeting gye babaddemu n'atambula n'abaviira. Amawulire gategeezezza nti olukiiko olw'abaseeke memba aba NUP lwayabuse tebakkiriziganyizza, naye ng'omukyala pulezidenti wa NUP w'ekiseera aliwo obudde buno Lina Zedriga agamba nti wabanga yatudde mu ntebe y'obwa pulezidenti tasobola kuddamu kukkiriza Joel Ssenyonyi kulembera ludda luvuganya gavumenti, kubanga ye alabanga ye nga ye omuntu alaba kyabadde munafu ewantu awamu nga yetagafuna omuntu omulala ow'amaanyi asobola okugatta eggwanga lino nga leader of opposition yabatuulaawo yaba akola naye emirimu egy'ekibiina. Ebigambo byange nze mbawo kubanga mbibatuusaako byonna nga bwe bitambula. Ate tubadde tukyali awo ne zireeta omukulu Honorable Kasibante ng'ayogera naye ebitakwatagana bantu bange. Oluusi ebintu byetunuulira abantu betunuulira bwe tubanga tulinamu essuubi ate waliwo obudde bwetuukamu nange ne batudisappointinga n'olabira ddala nga si oli omuntu gwe wali omanyi. Kakati avuddeyo n'agamba nti abaali babanja obuwanguzi ate bazze mu kubanja ssente. Nti abaali babanja akalulu be musubira okubanja akalulu babanja ssente. N'ekyo Kasibante bwakyogera nga muga nti omusajja atuvumye. Abaali babanja akalulu babanja ssente. Press conference eyatudde Lubongoya gye yatuuzizza yagaye tubanja ssente empitirivu tuli mu buzibu. Teyagambye tubanja akalulu bannange ate ng'okulayira kutuuka. Babanja nsimbi. Kubanga okulayira kwa president bakutaddeko ne date kwa May 12. Tekujja kukyuka. Kati olwaleero tuyingira gwa kuna. Press conference yali badega banne tutuuse wano May ffe tulayira. Kubanga kino ne kino mukiraba kyaffe era tubanja. Kati tugenda kudda wano. Bwe yatudde bagaye tubanja ssente. Era bajjazibawa. Bajjazibawa omukulu ajjazibawa. Bajjazibawa ezo teziriiko buzibu. N'olwekyo opposition ebanja mu 7 byega nti yagibba. Temubanja ssente, temubanja buyinza. Gwe fuutu soja ow'obuyinza tulina kutuula naawe n'abalala awatali kulowooza nti waliwo omunene asinga abalala, waliwo alina amaanyi asinga abalala okuzzaawo enteekateeka esobola okubanja mu 7 Uganda. Mukulu Kasibante Moses tukusange watubanja akalulu ka Keerubaga. Era oyagala tubanje kaani akatali kako. Bw'oba okkiriza nti mu kalulu ke tulina okubanja temulikako, then abazadde baba batwala abaana baabwe okubagemesa ggwe omugumba tuula kwata enkumbi ogenda olime. Kubanga omugumba tokkirizibwa mu miitingi y'abazadde. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera omuzadde n'okubeera eyazaala. Nabanyumizaako ku maama mukulu. Maama mukulu nnamwandu wa Haji Musanje mujja we yazaalanga ye bw'alera. Teyazaala mwana naye ate olw'okulera abaana ba mujja we kyamukwalifayingisa naye okubeera omuzadde. Weewaawo ggwe oli mugumba oli qualified okubeera omuzadde nga mujja we yazaalanga otta. Mirundi emeka gy'otudde nga ku sseeti ng'olaga nti National Unity Platform tegwanidde? Mirundi emeka gy'otudde nga ne kwezi oyo ng'olaga nti Bobi Wine tasaanidde? Then akalulu tubanje kaani ke wattanga. Era nga ye ggwe alina okuvaayo nti tubanje akalulu. Ate nga ggwe oyo mweyajjanga ne wakati mu kaseera k'okukanoonya n'okunga abantu baleme kulonda Kyagulanyi, n'okunga abantu okusuula bakandidenti ba National Unity Platform ku buli mutendera, nga ne gye wakanoonyezanga akako tewayogerako ku ba NRM. Aba National Unity Platform be wavumanga mu kaseera ke kamojja otugamba tubanje akalulu. Mu bufunze naawe obuusabuusa amaanyi go, naawe obuusabuusa nti abantu tebakukkiririzaamu. Bw'oba obuusabuusa entegeera y'omukumatiza, kitegeeza n'ebyo by'oli mu kwogera essaawa eno obyogeza butategeera. Omugumba tatuula mu miitingi y'abazadde okuggyako omugumba eyakuza abaana ba mujja we, so omugumba eyattanga abaana ba mujja we. Lubongoya mu kifo ky'okukunga bannayuganda babanje akalulu kaabwe, babanje obuwanguzi bwabwe. Mu bufunzo oyagala tufuula basiru.
okubanja gye tutaakungula kubanga gwe nnyonyi eyalyanga ebirime byaffe buli lunaku. Ennyonyi eyalyanga ebirime byaffe buli lunaku ate ku makyetukedde ku lunaku lw'amakungula ndi abange mujje tukungule, mwalimira bwerere, muli basiru, buli seti gye watuulako. Lubongoya, Bobi Wine, National Unity Platform be baabeeranga discussion mu kulaga ensi tebagwanidde. Tekibeera kya bwewussa era kya bulalu nnyere eky'obutumbaavu okuvaayo gwe otugambe nti babaganye okubanja akalulu kaffe kammwe kewatta mu bufunze naawe tokkiririza maanyi g'okutta. Bw'oba tokkiririza maanyi g'okutta emyaka 2 gye wamala ng'okuba National Unity Platform n'obukulembeze bwayo ononye eki era oyagala tukukkiririzeemu ku mulundi guno tyogenda kwogera by'amagezi ng'ate weekubye ejje tuli wayogeranga bya butategeera. Kasiba nte kalina etera okuzimbibwa mu mitendera 3 si mutendera gumu. Waliwo asooka okusimba enkondo, waliwo asooka okusitula ebisenge, ne wabaawo azimba etuuka yeggwa. Kakati gwe tonsuubira okukozesa strategy emu mwe wazimbira kalinaayo n'ekulemerera okutuusa. Nange gye mba nkozesa okuzimba kalina yange. Eno kalina yange gye wakiiya okuva mu musingi nti teriggwa. Kati toyinza kugiraba ng'etandise okumalirizibwa noga senga yagizimba bwati yali badde eti senga yagizimba bwati. Bannange mbategeeza bannayuganda, kalina yaffe eri mu kusammarizingibwa muyingire. Era ebiseera ebisinga mujja waabadde akuloga tayinza kukuleetera mmumbwa ng'otuusizza okuzaala olubuto lwa myezi 9 lubulako nnaku bunaku oba wiikisi buwiikisi oluzaale aba ayagala kuluggyamu. Bano bakimanyi we tugenda era kyova olaba batandise okwekaza n'okulaga nti be bamu ku baatuyambako okutulaga ekyokukola naye nga bamaze ebbanga nga basekeeterera National Unity Platform. Mwe temusuubira strategy eyammwe fe okugikozesa mwe baluuza. Abalina bakansalaza 2 okwetooloola eggwanga lyonna naye nga mwalina bakandidenti b'ababaka abasoba mu 8 okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati omuwala eyeegadangira ennyo mu buvubuka bwe oba yakola ennyo amankatabbu mu buvubuka bwe n'atuuka n'akyankalanya Nabaana ng'embuto ajja mu nzige ate tayinza kumpa magezi ku lubuto olwange olutuusa okuzaalibwa. Ayinza okuba naye ampa mmumbwa gye tuyita ey'oluwaluko olubuto lukulukute. So gwe ow'embuto ezaayonoonebwa gwe atalina Nabaana eno miitingi y'ekizadde giveemu. Nkiddamu, gwe atalina Nabaana eno miitingi y'ekizadde giveemu. Namwandu tagaba ddagala lya buwangaazi. Baroowo yafa ki? Omugumba tagaba ddagala lya luzaalo. Gwe lwaki toliyeewa? Gwe tewaali yagadde okubuusaako? Gwe tewaali yagadde okuyonsaako? Gwe tewaali yagadde okuweekako? Kasiba nte Moses mu 2016 mumaze okuwangula obwa MP mu Lubaga eyo Mambuka. Dr. Besigye naye yali abanja akalulu. Era ne wakati mu kwerayiza Dr. Besigye yagenda mu kkomera. Kasiba nte kwerayiza kwa Besigye nga tewaliiko kubanga nayo yali strategy ya kubanja kalulu. Oba tewabaako olw'okubanga naye wali oyagala kulayira. Lwaki mu budde obwaffe mwoyagalira omusaayi? Lwaki mu budde obwaffe mwoyagalira omusaayi? 2016 ye Besigye teyawangula Museveni teyatubba.
Lwaki mu budde obwaffe mwoyagalira omusaayi? Lwaki mu budde obwo tewayagala musaayi? Era lwaki ffe tulina okulinnya ku bbomu n'ogikulinnyirako? Lwaki we wayina amaanyi gwagagyerinnyirako tewagirinnyako? Bw'eba egenda kubwatukira bannayuganda ng'okugirinnyako kwaffe kwe kutaasa, lwaki wagireka neekula nga bwe yali ekyali nto ng'olina n'amaanyi agagirinnyako naye tabaluka? Gwe tewalinnyako, wagiyita bbali. 2016 omukulu bwe yawangula obwa MP yavuga agenda ku paalamenti kulayira. Besigye baamuvuga bamutwala Luzira okwerayiza, n'abaaliwo nga yeerayiza. Oyo omukulu yagaana okubaawo nga Dr. Besigye alayira, kyokka ng'ate ne ku mulundi ogwo bannange twali tubbiddwa ffenna tukkiriza. Naye wakati mu kubbibwa gwe wagamba Nyamantono okaayana eri mu nkwawa. Nyamantono ekaayana eri mu nkwawa gwe walayira, wagaana okwetaba mu bintu bya Besigye ebya defiance. Nga ne 2011 wagaana okwetaba mu wookotu waaka bwe baakuwa obuwanguzi bwe oluvannyuma lw'okuddukira mu kkooti. FOC tewagyetabaamu. Essaawa nga ggwe toliiyo ng'oba tolinawo owangudde w'otugamba twoke. Olw'okuba mu byokyebwa temuliimu bibyo, olw'okuba mu banaalayira toliimu, then option gy'osigazza ggwe nga ggwe kwokya naawe ofunire we weenyiga. Naye we twakuyitira ffe twokyeze wamu ffenna, gwe wagaana okujja kubanga ggwe wali ofunye. Onno tuvuddeyo mwana muwala gwolaba mu kifaananyi oyo ng'ali ne omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Esther Tibandeke oba Esther Tibandeke yafeaturinga mu luyimba lwe bayita Singa Nze Museveni nandifuzenga naawe mu ntebe, era nga ye omwana muwala omu eyakuzanyira oyafeaturinga mu firimu eya Queen of Katwe, naye olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Kigambibwa nti aludde nga atawaanyizibwa, aludde nga mulwadde, so olunaku olwaleero bw'atyo Mukama amujjuludde. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tuvaawo.